reflect on the above mentioned. Forgave my colleague, Honorable Sekawa. He apologized here, but again he apologized before our elders. So I put it in writing, and the copy, I gave it to the speaker. And we have a large applause for Honorable Tebejuka. Yeah, from that day, I have no any case against him. Okay, thank you very much. Kumala ebbanga obadde oliira ku nsiko kyaddaaki leero okomyewo. Ndi musanyufu nebaza Mukama Katonda ankuumye ebbanga lyonna, ankuumye mu buzibu bwe mbaddemu, n'andabirira na buli kimu. Ndi musiimu nnyo nti olwaleero nkomyewo mu kkanso okukiikirira abantu bange ab'ebulenga ne bulaga okuva mu Desemba badde tebakiikirirwa nga ne bwe saspe ebbanga eritaligere nga njigibwa mubadde mu biraba byonna bannoonya bagakunkwata biki naye nebaza Mukama kanebaza abantu bano wammanga nebaza tiimu ya Kalambi ab'Ekalambi omuli omukyala Zaawedde abayimirirawo ne bagamba no ensonga eno eggwe eve mu ddiiro. Nebaza amaanyi g'abantu ab'Ekalambi ne bannayuganda bonna bayimiridde nange mu kaseera kembaddemu. Mwebale nnyo abantu b'Ekalambi okulaba nti ensonga omusajja yali annoonya, omusajja yali annemeddeko nti mumukkakkanya ensonga n'akola ki n'agivaako. Era nebaza sipiika naye yeekubye mu mutima n'agamba no abantu b'ebulenga tebakiikirira komawo obakiikirire. Nebaza abantu mwenna abayimiridde nange, nebaza pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ayimiridde nange, nebaza chairman Nyanzi ayimiridde nange, nebaza General Secretary Rubongoya n'olukiiko lwonna olwa NUP oluyimiridde nange okulaba nti ensonga eno eggwaawo. Nebaza balooya bange abayimiridde nange okulaba nti tuuka ku kino kyentuuseko olwaleero. Nebaza bannayuganda bonna abayimiridde nange era abalabira ddala nti ekyakolebwa kyali kisaanidde kubanga enkwe bannaayi si nnungi era ensonga eno ngenda giremerako ddala. Kansozi zonna ngenda kutandika ozikyalira ne palamenti ngenda gikyalira. Mbabuulire mbalage nti enkwe si nnungi. Bw'osalawo okuyimirira w'oyimiridde yimirira awo. Naye okulimirira naaga oli eno obuzaabuza bw'osalawo nti oli wa NRM beera wa NRM, DP beera wa DP, NUP beera wa NUP. Bwe tutyo then nsaba gavumenti constitution yaffe egizzeemu omulanka. Constitution yaffe etunuulirwe tugigoberere kubanga bw'otunuulira ebintu engeri gyebitambula mu Uganda kiraga nti constitution tekyakola ki tekyagobererwa. Muntu omu yasalirawo eggwanga buli kimu kimidde ku muntu omu. Ministries we ziri ezalondebwa baministers we bali naye tibakola buli kimu. Owakatale bwafuna enkayana President Museveni ajje, omusuubuzi bwafuna enkayana President Museveni ajje. Buli kimu kiri ku muntu omu. Institutions ziba empowering zikole emirimu zaazo. Eggwanga lijja kusobola okukola ki okugenda mu maaso. Bwebaddemu okwesirwaza okomawo n'ekibooko. Awo nambuuza ekibuuzo baddamu okwesirwaza. Bateereddemu abateredde bagenze batereera. Waliwo abakyebuzabuza abatannatereera. Naye mbagamba bane mutereere. Nze wendi mutereere tutambulire wamu ekibiina kyaffe tukitwale mu maaso twagala buyinza. Yes. Yeni ali mu kulembedde emyaka nibe kulembedde. Era kati singa yebaza bwebaza bannayuganda. Okukuzoba kulembera ebbanga eryo lyonna. So ne NUP naffe tujja tukwatemu. Hali naffe tubalage. Mweyagalire mu nsi esanyuse. Uganda ngagga, Uganda nnungi nnyo. Singa tufuna obukulembeze obulumirwa bannayuganda obulumirwa eggwanga okugenda mu maaso. Uganda nnungi nnyo ebyobugagga bingi nnyo. Musobola okusanyuka ssente ne tuzongera amaanyi. Omuntu afuna nusu 10 n'alyako ekyemisana n'ekyeggulu n'asigaza ne balance. Yes, emirimu negitambula emisolo nga giri regulated. Price nga regulated. Ne kati price omuntu bwasanga bwaseera nosanga omwana wa nasale ng'asasula obukadde 2. Ekyo kiriruddawo. Kati ate wa tasha institution anasasula ssente mmeka. Buli muntu n'aseera nosanga omulwe gwa mu kati gugula nusu 13,000.
lulinga omune gwamu ogwo wagulanga nusu 5 enkota y'ettooke eri mitwalo 3 prices zonna zakyanga buli kimu kikyankalamu eggwanga likyankalanye buli kimu kikyankalamu so twagala National Unity Platform ejje regulating prices buli muntu abe nga affording amasannyalaze n'ogafumbako. Kati bw'ogira akakofiira mu bufunze nti 31st of October 2023, openly misconduct. So while he was in council, as the council session was going on, there has been a series of meetings that have been held where I put, as I was in council, I put a disciplinary committee to have the issue at least solved, but at least there are some issues that were agreed upon, and honorable members, one of the issues that was agreed upon was Segawa Robert to have a written apology. I want to ask the honorable members and clerk to council to take this minuted. Honorable Segawa, on the 15th of April 2024, wrote an apology letter. I read, to the office of the Speaker, Wakiso Sub-County Council. Read, apology letter for the misconduct in the council meeting. It is from this background, therefore, that I extend my humble apology to you, the Speaker, the Honorable Councillors of Wakiso Sub-County Council, the LC3 Chairperson, the technical staff at large, for what happened in the council of Wakiso Sub-County dated 31st October 2023. Yours faithful, signature Segawa Robert. I had given Segawa Robert an indefinite suspension. Indefinite, I mean, nali muwadde ekibonerezo oba suspension okuva mu council ebbanga eritaligere. From that, Honorable Tebejuka, who was one of the complainants, stood firm and said, however, council may have their decision or their suspension, I'm still going on with the charges that I put on Segawa, because he had me as a person. On the 26th of March 2024, Honorable Tebejuka filed a case at the division, CID Wakiso Police Division. So, on the 19th,